Ulire eggulire lino. Njagala genda mu kigambo kya Katonda. Kansooke n'eggulire lino. President yatugambye bwe muwulira bangangala mumanya nti awo wetukutte we tulina okukwata tetuta. Kibuli kakati ye mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje asabe gavumenti okuwera omukutu ogwa TikTok gwagamba nti gujjuddeko abantu abagukozesa obubi omuli n'okusiga obukyayi ng'agamba mbuguno mubi nnyo n'okusinga ogwa Facebook gavumenti gwe yawera gye buvuddeko. Okwogera bino Mubajje naye abadde akulembeddemu okusala Eid el-Fitr ku muzikiti gwa Old Kampala nga kuno kwetabiddwako abasiraamu bangi. Aba Uganda Muslim Supreme Council nabo basinzidde wano ne bategeeza nga bwe bagoberera amateeka mu kulonda obukulembeze obwa Uganda Muslim Supreme Council obujja. Olwaliro enkumi n'enkumi z'Abayisiraamu zikedde kuyiwa ku muzikiti gwa Kampala mukadde era okukola ng'ekitebe ekikulu kya Uganda Muslim Supreme Council okwetaba mu kusala kwa Eid el-Fitr efundikira ekisibo ekitukuvu ekya Ramadan. Abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council nabo babaddewo mu kusaala kuno. Ng'alinya emimbali oba akatuuti, mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje abuulira abasiraamu akabi akali ku mukutu gw'omutimbagano gwa TikTok gwagamba nti mubi nnyo n'okusinga Facebook era ng'alumiriza nti gujjuddeko bakireereesi. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati. Kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga bw'oyingira mu TikTok olaba kirala. Sheitani awe tujjawo nnyo awo mu TikTok. Gwe Swaitani esooka. Gavumenti ya Uganda yawera Facebook ne Facebook yali regulated. Nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna. Abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo. Kubanga terina mugaso. Ono agamba nti kuliko ne bamaseeka abatandise okubuzaabuza abasiraamu nga bayita ku mukutu guno. Olwokubanga ne baseeka ababeerako bawa zifatuwa ezitali ntuufu. Bavuma buvumi tebabuulirira. Baleeta ebintu ebikaya abasiraamu ebyawulayawula abasiraamu. Mu kusaala kuno Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Abbas Ssekyanzi Mulubya. Eggulire eryo oliwulidde? Katusabe tugende mu kigambo. Eryo eggulire lye lintutte mu kigambo. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku leero Mukama. Tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu jangu okukosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo. Ganya ekigambo kino kibe kiramu mu linnya lya Yesu. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira in Jesus' name. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mubajje agambye ekizibu ekyatujjira TikTok. Bannayuganda omulembe gwaffe buli mulembe wano twakisoma buli mulembe Mukama aguwa amagezi agaagwo. Buli mulembe Mukama aguwa ebyokulwanyisa ebyagwo. Buli mulembe Mukama aguwa engeri y'okulwanamu okwetakkuluza ku mulabe waagwo. Nga bw'olaba buli kitonde kyonna Mukama yakiwa engeri y'okwerwanako. Nabagamba wano waliwo Sire Queen atasobola kutta kiku. Olukikwata bwoti nga kiririizinga obukaawu nga kiwunya ng'okikasuka. Kiba kyerwanyeeko. Buli kintu Mukama yakiwa engeri y'okwerwanako nawolovu ye yerwanako ng'akyusa kkala. Buli watuuka ng'akyusa kkala omulabe tamulaba. Kati naffe omulembe gwaffe Mukama aguwadde ulira. Nabawadde omutwe gwa vidiyo eno. Omutwe gwa vidiyo ya leero gugamba weegute. Museveni tugenda muteeka abamufaanana we baabateeka. Baamini we baabateeka. Bamubutu Museveni we tumutwala. Abamufaanana ebyabatuukako Museveni bye bigenda omutuukako. Ebyatwala badikiteeta bonna. Naye enkola eyinza okukyuka kubanga emirembe buli mulembe Mukama aguwa amagezi agaagwo n'ennwana eyagwo. Kati olwaleero bakaaya na bakaaba bagamba bajjiddwa social media ye problem.
ekyo kyakulwanyisa kyennyini Mukama kyatuwadde mu mulembe gwaffe kye tusobola okukozesa ne tutuukibwako ne twetuusaako byonna bye twagala okutuukirira mu mulembe gwaffe. Okujjako nga tubinyoomye ne tunyooma Mukama byatuwadde. Juzi twasomye mu kitabo kya Ezekeri essula 2:3. Ezekeri essula tamala okulaba wano memore yeegase erimu ebintu bingi. Twasomye mu kitabo kya Ezekeri essula 2:2 olunyiriro lwa 3 paka ku lwa 3:1 nga Bayibuli egamba bweti nti noonya omuntu ayimiridde agenda okuziba ekituli ekyawaggulwa wakati mu nsi. Olw'okuba omuntu oyo akyambuze kyenvudde mbayiwako obusungu bwange ne mubeera bakaawo. Tugenda okujja wano okwogera ebigambo ebisongovu ng'obusungu tusiibye n'obusungu. Osaasiranga abantu nga ffe abakeera ng'olina ekyokubuulira abantu ng'olina kulowooza ku Uganda from A to Z ng'ebirowoozo byonna biri ku Uganda. Eyo gy'ogwira ku bintu ebiyitirivu ogenda okujja ng'oli mukaawo owulira oyagala kwabika bwabisi. Kubanga tetulina kye tulowooza kirala. Nze ndi kusuwa ddiiru nnyina omulimu seekengera mulimu. Kati siina kye ndowooza nti oba kino oba kiri, ndowooza ku kintu kimu struggle ye Uganda. Kati eyo gy'ogwira ku fayiro eno neeno n'eri. Kati wulira, omulembe gwaffe Mukama aguwadde ekisa n'aguwa ebyokulwanyisa byagwo. Bwe tutabitegeera kati kyava atuwa obusungu ne tuba bakaawo omwana najja n'ayogera ebigambo. Bayibuli egambye nti obusungu Katonda yabufuka ku mulembe ogwo nga bw'anoonya abantu lwe banaasituka okuziba ekituli ekyawaggulwa mu fensi y'ensi. Bayibuli egamba waliwo fensi ya Uganda, amateeka ga Uganda gaakubwamu ekituli omugwira n'agayingiramu n'atufuga n'ayingiza Abanyarwanda. Kati be bali mu buli sekita, be bali buli wantu wonna, buli wajjuzawo Munyarwanda. Emisege ne giyingira okuyita mu fensi nga bw'onoobeera ne fensi awaka neegwa buli kintu ne kiyita awo. Now ebintu byemulaba Mukama byatuwadde okukozesa bwe tutabitegeere buli mulembe Mukama abadde aguwa. Omulembe gunaategeera gutya nti guli ne Katonda wawano? Ng'oyagala okumanya nti omulembe gwammwe Katonda yagulimu era yabawadde amagezi okukola ekyo, mubeera n'ebyokulwanyisa nga biringa ebinafu, nga be mulwanyisa b'amaanyi naye nga babawulira. Kiddemu okiwulire. Bw'olabanga ebyokulwanyisa byammwe nga biringa ebinafu naye nga bali bibakuba ku ggumba, kyaleeta Honorable Walumwa yajja n'akola ne ku tteeka lya social media kugezaako okutulemesa, kugezaako okututiisatiisa. Honorable Walumwa Kagege n'aleeta etteeka ddamba lya social media okukukwatako okukusiba ku kalabba. Simanyi okujja ku kalabba simanyi ne bateekamu obuwayiro simanyi bukadde 10 okukwatira ku lumwalwe mbunga olwogeddeko. Olunaku etteeka eryo lwe lyayita najja nakuba Honorable Walumwa okugabanyako abantu obuvumu baleme kutya kuba buli omu yali atidde. Kakati etteeka lize lya social media kakati tetwa aliwa Walumwa aliwa mbuuza Honorable Walumwa aliwa. Honorable Walumwa mwakomadde omulabako. Ebyo kasitoola bange ebyokulwanyisa ebiringa. Museveni yagula emmundu ng'amanyi omuntu ali mu jjaka alireeta mmundu, n'alyoka ayirimulaga bundu gonna agayina wali. Nkugambye Museveni yatidde ekigambo KDF. Omanyi bo bati ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza amagye abadde akyali ku bafuutu soja, kati ate waliyo KDF. Anti abadde akyatya simanyi bafuutu soja, simanyi bakoze Nyiriri, simanyi balina bereti, kati ate yabadde ali awo nga waliwo KDF, Kadama Defense Forces. Kati ate ali awo abonaabona n'ekigambo KDF. Tuwamawulira omulembe we gutegerera nti guyina Katonda wawana nga muyina ebyokulwanyisa biringa ebinafu
naye ng'oli alina ebyamaanyi yaŋŋaŋala bane munyambe ku baana bane mutuyambe abaana tebalina mpisa omwana n'okukwata gundi nalabako n'abagereka ng'agiragamba bannanga amasimu mulumya abalala naye be bamenya amagulu bo taboogerako n'abagereka yajja n'ayogera ku kyamasimu bannange oyogera ekintu n'olumya omuntu mutulumya emitima ate be bakutula emigongo physically naye bba abatukutula bawulira ffe tusinza bakola damage ng'omanya sayidi ye yina katonda byali bibaddewo wulira ku mulembe gwa Dawudi omulembe gwa Sawulo waliwo omusajja nga bamuyita Goliyasi yalina ebyokulwanyisa ebyali hamad ballistic element alina ekyomukifuba kiri bulletproofed everything ngali well organized nga bamutaddemu sente mpitirivu nnyo nga n'ebyokulwanyisa by'amaanyi nnyo nga ne saidi yene ya Isirayiri nga bye bambadde to the extent nti bakwata ebyambalo bya Sawulo ne babyambaza Dawudi n'atasituka mu kifo nga bizitowa nga bayinvestinga mu byokulwanyisa naye omulembe gwa Dawudi Mukama yamuwa muggo n'amuwa envuumuulo n'amuwa n'amayinja nga Isirayiri tekirowoozangako nti ejjinja lisobola okusuula Goliyasi naye ne Goliyasi yali takirowoozangako nti ejjinja lisobola omuwanula ne limukuba ku ttaka wabula Isirayiri yakuulumula ebyokulwanyisa n'ebireeta ku front line naye neesigala ng'etya ng'omusajja oli atiisa nga balina ebyokulwanyisa biyitirivu nnyo ng'ebya UPDF wulira baagula ebyokulwanyisa balina byonna naye batya social media kyokka ekyewuunyisa okumanya social media kyakulwanyisa kyaffe kiri free nabo basobola okuteekamu ne bateekamu emails ne bakola ki ne badownloadinga app nabo ne babeerako naye ebyabwe byagaana ate nga babivujjirira sente Museveni atadde sente ku social media zonna zifudde toge ffe tewali atuwa sente tewaliyo n'omu ebyo bagamba mbu simanyi mbu tuli baana bakyagulanyi musajja wattu ayinza n'okuba nga tamanyi nti waliyo omuntu gwe bayita asiimu ewiri bw'aba yandabako nga bwe yandabako luli mu benzi yanneerabira kubanga ku bintu ebimuli ku mutwe sikiwa nti amanyiyo n'omuntu nti asobola otuula ku live agiwulire wabula Mukama yabituwanga byakulwanyisa byaffe buli omu waali wasinziira n'asindika mizairo n'akuba ddugu Museveni agezezaako bikola ebibyo ebiganye ayina TV ayina radio aba abakozi b'oku TV balina zi YouTube channel balina zi Facebook page byonna byagaana nkugambe kati bantuleetedde kidiversion kya Kasuku nani ne Bajjo ku Baba TV bakiranze bakoze batya baleese embuto ziri wali zonna simanyi biki balanze bakoze batya byonna biganye badidde n'abali okimanyi omuntu eyali owaffe bw'alya n'agenda eri mbu n'atudiverting afiirayo waliwo omuvubuka baali bamuyita Ntambi yali w'amaanyi mu Nuupu kasita yadda mu bintu ebyo ebyekisiru omalako ne wiiki nga tolabye ku video ya Ntambi naye luli nga tewebaka nga tolabye Ntambi kasita yadda mu bintu ebyo ebyekisiru Ntambi olwavaawo bw'ati bwapa Mustapha najja kati tewebaka nga tolabye Mustapha nkugambye okumanya Katonda ali ku sayidi yaffe ashibaga kato olwavaawo bw'ati bweppa nenzija nengwa mu gaapu ye Ntambi bwe yeesiruwaza bweppa twali tuli awo nga Mustapha azze kofe ye omusajja nga Mustapha ayogera ebigambo ngo Mustapha buli kigambo kyafulumya olina okulinda kyazzaako mpaka nga vidiyo ewedde Mustapha batuleetedde diversion zonna ziganye bataddemu ssente batuleetedde abatugira mbuno batunuzeemu emidumu biganye baleese ebyekisiru byonna simanyi Gloria Bugi simanyi yeyambudde simanyi ayambala wano obukoba simanyi wano wonna tayambaddeewo simanyi biki simanyi yenna yeetambuza amagulu gamulinga agamuhoozi simanyi yenna byonna biganye
byonna biganye kubanga kino ekyokulwanyisa papasire kyaffe kutunuza eri wulira bayibuli kuba njogedde nnyo nga sinasoma bayibuli nsoose wano ewa Dawudi mbadde ngambye tutandikire ku lunyiriri lwana naye katuddeko ko emabega ku lwasatu mu owulire ekyabaawo n'ebyokulwanyisa ebyamegga Goliyasi 17 Esule 17 awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya n'amwambaza ekizibawo eky'ekikomo awo Dawudi ne yeesiba ekitala kye ku byambalo bye n'agezaako okutambula kubanga yali tannaba kubyegezaamu awo Dawudi n'agamba Sawulo nti siyinza kugenda na bino kubanga sinnabyegezaamu Dawudi n'abyeyambulamu. Dawudi yali mu okutambula ebyokulwanyisa ebyali ebyokuwangula olutalo Dawudi byamulema kuba tebyali byamulembe gwe. Naddira omuggo gwe mu mukono gwe ne yeerondera amayinja amaweweeva 5 mu kagga n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina mu ndyanga ye n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe n'asemberera Omufirisuuti. Owulidde ebyokulwanyisa Mukama bye yawa Dawudi kati nze nkubuuza nga sineeyongerayo Dawudi yawangula olutalo oba nedda? Bw'onooba osomye ennyiriri ziri ezibiri bakunnyonnyola Goliyasi bwe yali yakula ne bye yali alina ne bye yali alwanyisa. Owulidde ebyokulwanyisa Mukama bye yawa omulembe gwa Dawudi bye yawa Dawudi? Omuggo, amayinja n'envuumuulo. N'asooka n'amunyooma. Ate munaddawo ku social media kuyogera Museveni aveeko. Isi bwe basooka otugamba. Mulowooza munaddawo nedda temujja kuddaawo buzzaawo tavaako na bigambo kakati ate beebaamu. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi n'omusajja yatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti owulira omusajja ebyokulwanyisa by'ayina ayina n'abamuleete engabo ye mukulembera nga waliwo n'agimukwatidde. Atambula ne guttooyi guli amadi apama atambula mu kimotoka ky'amagye ekimotoka kirwanyi naye nga ttooyi. we amagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso. Museveni yamunyooma n'agamba ngumulonza ani Bobi Wine munange nga bino si byakuyimba munange nga si byakuyimba bajjeeko amasannyalaze abantu tebalaba pulogulaamu yajjo. Uganda ebitundu ebisinga tebyabadde n'amasannyalaze papasire tebalaba pulogulaamu ku NBS kuba twabadde tugiranze nnyo n'okugijjako ne bagijjako nga tennaggwa kugira pyu ng'ekintu kibasusseeko. Sogenga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo. Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Basooka ne batunyooma mujja ne social media ejjako Museveni aviirako ku social media. Ate kati bebamu bebagamba abaana bonoonye ekifaananyi kya gavumenti ku social media era batulemesezza ssente eziva ebweru. KDF ng'ennaku z'omwezi 16 kunona basibe baffe kutabasibe operation kutabasibe abalamuzi mwino okuva kati okutuuka 16 okozesa obuyinza bwammwe obwaffe butandika 16 okweyongerayo. Temugya kuddamu kulinnya mu kooti okuva nga 16 temugya kuddamu kulinnya mu kooti mubeere waka tusoke tukubagane nammwe paka teri kuddamu mulimu gwonna kutambula mu ggwanga Uganda nga temunnata baana baffe. KDF awo we muba mutandikira empogola we yeeyabiza wogisusiza awo we yabikidde. Ebyo ebyokulwanyisa obiwulidde omuggo ejjinja n'envuumuulo oyo Dawudi omulembe gwa Yoswa chapter 6 wulira Essula ey'omukaaga.
era Yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri tewaali afuluma newakubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi, era muli kyetooloola ekibuga abalwanyi mwenna nga mukyetooloola omulundi gumu. Bw'onookolanga bw'otyo ennaku 6. Ne bakabona 7 balisitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko. Ne ku lunaku olw'omusanvu muli kyetooloola ekibuga emirundi 7. Ne bakabona balifuuwa eŋŋombe. Awo bwe balifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu bonna ne balyoka boogera waggulu n'eddoboozi ddene. Bbugwe w'ekibuga n'alyoka agwira ddala wansi. Owulidde ebyokulwanyisa Mukama bye yawa Yoswa mu mulembe gwe okusuula ekibuga Yeriko. Ekibuga Yeriko kyalimu kabaka, kyalimu abasirikale, kyalimu abalwanyi, ate ng'ensi bagyetoolozaako olugo. Ekibuga fensi ennene nga tewali nga ne bw'otomera n'ekimotoka kitanka tekisobola kukisuula. Omulembe gwa Yoswa Mukama yabagamba bw'ati, ne bakwata amayembe g'endiga vuvuzera ez'omulembe guno, ne badduka nga beetoolola omulundi gumu ku Mande, omulundi gumu ku Lwokubiri, omulundi gumu ku Lwokusatu, omulundi gumu ku Lwokuna, omulundi gumu ku Lwokutaano, omulundi gumu ku Lwomukaaga, omulundi gumu kati ku Sande ne beetoolola emirundi 7, ne baleekaana ne bafuuwa eŋŋombe, bbugwe n'agwa. Yeriko ne kigwamu. Yeriko ne kigwamu. Gwe wolabiranga Mukama alina mmwe kuba n'ebyokulwanyisa ebinyomebwa ebitategeerekeka naye nga biwangula olutalo. Mmwe baana mmwe temunyooma ekintu kye muyitamu n'ekintu ekyakubagula okukujja ku biri bye wali olimu. Mwabeeranga mu bubokisi bwammwe kwekwana, mwabeeranga mu bubokisi bwammwe kweweereza gafaananyi gatalina makulu, mwabeeranga mu bintu bya buseegu, naye kati olwaleero essimu yo ne bwe bagibba teweeraliikirira. Teweeraliikira kusanga mu kifaananyi kya buseegu, weeraliikira kimu nti Museveni bw'agikwatako agenda kutegeera gye mbadde nzija security alerts, agenda kutegeera ndi gwe mbadde njogera naye. Si kyekyo, si kye mweraliikira kyokka. Ne bw'ogirekawo essimu yo teweeraliikira mwana gikwatako, kubanga tekyali mu kintu n'eki byonna wabisiimuula. Kati obwongo bwonna ekikuli mu bwongo kye kiri mu ssimu. Okimanyi omuntu ekiri mu ggalaleyo bwe bwongo bwo, okimanyi ekyo? Okimanyi ekiri mu ggalaleyo bwe bwongo bwo. Tunuulira ggalaleyo bwe bwongo bwo. Tewali kintu kiyinza kubeera mu ggalaleyo nga tekiri mu bwongo bwo. Nze ngamba nkubikkulira eggalale yange wano ngikulage. Ekyo ekyakuyiikako ne kikukyusa mu biri bye wali olimu ne kikuzza ku bino, kyekyo Mukama akulonze okubeera memba wa KDF automatically. Abamu twalekayo famire zaffe tetukyazirowoozaako. Nkugambye emirundi egisinga ngenda okunyiga wano gundi nengamba nti ayisaina utwe esimu esooka ya Mama Ebeni kuba amanya wano wankwatidde wano wasobola okuyogererako nange. Era abantu abatera okusooka wano nga nakasiibula bwe nti abeera Mama Ebeni abeerayo ng'asimbye layini kuva ku makya tannampuliza. Ebeni ye yabadde amugamba namugamba mami gamba dadi teerabira birthday yange nga 5. Teerabira birthday yange kubanga ajja kuddeeyo mu muzannyo. Wano waliwo abantu nga famire twazivaako tuli ku struggle. Lwaki? Mukama tuwadde envuumuulu, ffe baawadde okukuba Goliyaasi. Ndi ku kino temunyooma omulembe gwaffe, ebintu bye tukola bya ddala. Kyova olaba nga bayimira eri ne balaajana ne bakaaba. Nkusookedde ku Dawudi gwe baawa amayinja n'envuumuulu agenda akuba ogusajja ogulwanyi. Bwe yagamba nti agenda kugenda, Sawulo yamugamba kyogendamu okimanyi, oyo omusajja omumanyi. Okimanyi nti oyo omusajja ye yalwana e Sudaani n'agyabuluzaamu n'ateekawo Salva Kiir nti ye. Okimanyi nti oyo omusajja ye yalwana e Congo n'aggyawo Mobutu n'aleeta Kabila n'amutta n'atwalayo M23 nti nkimanyi.
okimanyi nti yakuba Habyarimana n'amutana nti nkimanyi okimanyi nti yakuba ow'e Burundi nti nkimanyi ogenda naki muggo nvumuulo na jjinja omulembe gwaffe guzze na Facebook TikTok social media kati njagala ndi ombuulire Museveni abaana baagula omusimbi omuyitirivu okudda ku sayidi yagula baaki nga luli yali tabalabawo anoonya okutuwa omusimbi ampa omusimbi omuyitirivu mbw anfuula investor kale tusenga nze nsitula ebizimbe mu Kampala nga mugamba waliwo omugagga omuto simanyani jobless billionaire Doni Nasa abo bonna batwala lwebyo Doni Nasa ayinaki yazijjawa kati senga ndi mukugumbulawo ebizimbe nga munsalako omugambo uyu mwana yagenda ekkata n'akola ssente yakuba ekyeyo emyaka 10 kumbe ndi kuza gavumenti naye ezo zonna lwaki azite ezo zonna ebyokulwanyisa bye tulina yabiwulira kati bwe munaabitegeera tugenda kujjako Museveni weewaawo oyo mumaze wulira obudde bugenze bananoleka mbogere bwogezi Judges chapter 7 Judges chapter 7 verse 16 Judges ekyabalamuzi essula 7 olunyirwa 16 essula ya 7 awaye kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe ejje lya Midiyaani n'ayawulamu abasajja bali 300 n'abafuula ebisinde 3 n'abakwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe n'ensuwa enkalu ebitawuliro nga biri mu nsuwa n'abagamba nti mulabire ku nze nammwe mukole bwe mutyo era alaba bwe naatuuka ku nkomerero y'olusiisira awo nze nga bwe naakola nammwe munaakola bwe mutyo nze bwe naafuuwa ekkondeere nze ne bonna abali nange nammwe ne mulyoka mufuuwa amakondeere ku njuyi zonna ez'olusiisira lwonna ne mwogera nti ba Mukama era ba Gideoni awo Gideoni n'abasajja 10 abaali naye ne batuuka ku nkomerero y'olusiisira ekisisimuka ekyawo kati nga kye kijja ekitanule kye bajje basseewo abakuumi ne bafuuwa amakondeere ne baasa ensuwa ezaali mu ngalo zaabwe ebibiina 3 ne bafuuwa amakondeere ne baasa ensuwa nga bakutte ebitawuliro n'emikono gyabwe egya kkono n'amakondeere n'emikono gyabwe egya ddyo bafuuwe ne boogera waggulu nti ekitala kya Mukama era kya Gideoni ne bayimirira buli muntu mu kifo kye nga beetooloola olusiisira ejje lyonna ne lidduka ne boogera waggulu ne babaddusa ani yalabye Jeno Damulira ng'alaajana mumanyi sente Damulira ze yataddemu okweyogerako okugula abamuyambako naye n'olwaleero bikyagaanye just mwatudde ne mu profilinga ne mu profilinga omusajja Jeno yalaajanye n'ekintu bazadde be ne bavaayo ab'enganda ne bakaaba simanyi CBS n'emuwa gundi bali eyo babaddeyo nga teboogera n'atambula radio ku radio CBS simanyi ku BBS n'atambula yeewozaako lwaki omulembe gwa Gideoni Mukama yagugamba bw'ati mugende n'ensuwa enkalu n'omumuli ekitawuliro kyo ani yatta ku nswa waloseko ku nswa twanoonyanga emmuli enkalu nga tuzikuula n'ozisiba akaganda emmuli nga 15 n'okola omumuli kyekitawuliro ne bakolereza omumuli n'ensuwa enkalu ne batuuka wali ku basajja ne baasa ensuwa n'awulira nga bomu yenagasa kyapuwa kumbe ensuwa nkalu ne bafuuwa amakondeere ne baleekaana aba Gideoni be ba Mukama aba Mukama be ba Gideoni amajje ne gadduka buli mulembe ogulina Katonda aguwe ekyokulwanyisa ekyagwo nzize mbatemera mbadde nze sitira kubulira mu byawandiikibwa bingi naye njagala kakasa social media nti kyakulwanyisa Mukama kyatuwadde era bw'oba ogiriko ng'oli mu kulwana manya oli recruited by eggulu lyennyini lyeryakurikulutinga mu ggye lino erigenda okukola bino Museveni tumuteeke we baateeka Goliath
tumuteeka we bateeka Goliath n'ejjinja n'envuumuulo. Omusajja yajja n'atujerega buddata obw'ebitaano twamuteeka waaja ku kaddata akeebi. Mbu Buganda yamuzimbira emyaka kafukunya kaddata keebi kamuteeka waayina okujja. Museveni tugenda muteeka wali Goliath. Museveni tugenda muteeka we bateeka ekibuga Yeriko. Museveni tugenda muteeka we batadde abalala abamufaanana. Ulira genda mu Judges chapter 17 from verse 14. Omulembe gwa Samusoni yatta abasajja n'oluba lw'endogoyi. Yakwata oluba lw'endogoyi natta obukumi n'obukumi. N'agamba entuumo n'entuumo oluba lw'endogoyi. Entuumo n'entuumo oluba lw'endogoyi. N'atirimbula abantu n'oluba lw'endogoyi. Kati gwe oluba lw'endogoyi gwe bw'osanga endogoyi omutwe oyagala kugitwala kufumba ku oluba oluwutemu supu. Ye omusajja yalulabanga kyakulwanyisa n'abakubisa oluba lw'endogoyi. Genda mu Kyabalamuzi sura 15. Gisoma okuva wetandikira ojja bisanga mu verse 15 okudda eri. Yabakubisa oluba lw'endogoyi n'okwewana ne yeewana entuumo n'entuumo ng'atuumye emirambo. Entuumo n'entuumo oluba lw'endogoyi. Twakwata wano ne tuzimbulayo Museveni bi-nuclear plant byonna wano ku social media. N'olwaleero akyevumisa nti mumanyi ddiru ze tusuuziza Museveni. Museveni yali w'amaanyi nga tetunnaba kujja. Museveni yali w'amaanyi nga temunnasituka. Naye okusituka kwammwe temwasituka na mmundu, temwasituka na mizinga. Mukama yabateekerateekera ebyammwe eby'omulembe gwammwe. Nga bwe yateekerateekera ogwa Dawudi, n'ateekerateekera Gideoni, n'ateekerateekera Yoswa amayembe g'endiga. Saag'enjobe kubago mawanvu nnyo, amayembe g'endiga. Mu mulembe gwa Yoswa ze zaali atirale. Mubajja ayina security, mubajja ayina emmundu, ayina abamukuuma. Wabula agamba bannange omuntu yajjirwa TikTok ofunda n'emmundu. Eno video yakubagamba ebyokulwanyisa byaffe bye tulina mu mulembe gwaffe bituufu. Omulembe gwa Yekosafaati mu kitabo ky'ebyomu mirembe sura 2 okuva ku lunnyo lw'15 yalumbibwa amagye abaana ba Amoni, amagye ga mirundi 3 nga galumbye omuntu ogwo ne bagwa mu maaso ga Mukama ne basaba ne basiiba. Mu lunyiro lw'15 Bayibuli egamba bweti ekigambo kya Mukama ne kikka ku nnabbi omuto. N'agamba bwati bwayogera Mukama temweraliikirira olutalo si lwammwe lwa Katonda. Tukole ki? Musimbe ennyiriri, mukulembeze abasinza n'abatendereza, mugende nga musinza nga muyimbira Katonda wammwe. Ekyo kimala. Tebaafulumya mmundu neegi, ne basimba ennyiriri ne bagenda nga basinza nga batendereza, bali ne beefumita. Omulembe gwa Yekosafaati bw'atyo Katonda bwe yalwana. Kati ogwaffe yagutegekera kino. Kati mu mukikole bwe muti ennaku zino ezisigadde okutuuka nga 16 mutambuze revolution y'okuta abaana baffe. Operation kuta abaana baffe. Operation Shujja kuta abaana baffe. Operation Iron Fist kuta abaana baffe. 16 Kadama Defense Forces awe muba mutandikira ababaka baffe bonna ba deputy president mwenna Mama Zedriga tukusabira wamu okuwona Nambesho ow'ekitiibwa njagala ositulega Nambeshi ne Masaba mmwe bagisube tulina abangu betutuukirako amangu musitule eggaali okuva Embaale etunulewa Masaka. Muwanga Kivumbi situla eggaali okuva mu Buganda. Bakadama Defense Forces gano ge mawulire bwe bitagenda ku ma TV ne ku ma radio kitegeeza temukoze kimala. Mujjukira bwe twakola ku kyokolo na president kino mukikola kino ate mukikola okusingawo. Mwababaka mukimanyi nti abaana baffe be babafuula ekyo kye muli bafutu soja. Nalukola situle eggaali e Kawempe.
Nalukola situle eggaali ekawempe kyosobola okutusasula situle eggaali ekawempe etunule Masaka Nalukola twakuyirawo omubiri yene essaawa situle eggaali ekawempe musitule eggaali ebusoga musitule eggaali Uganda yonna ate abasigaddeyo abataze nammwe mubeere ku nguudo okumpi awo kwalaati kasita bagamba nti babazizaayo kitandikiraawo abakulembeze baffe abanuupu tetubalagidde nkiddamu tetubalagidde tubasaba busabe naye obusungu buva eri ku ggumba obusungu buva eri ku Museveni kyovula batuyogeredde ku tooni y'emu mbadde ngezaako okukakkana bwe mba njogera ku bakama bange naye tooni neegaanirayo tetubalagidde tubasaba busabe mukirowoozeeko ekitebe ne mumala mwogera ensonga eyo ne mugiteeka mu nkola ne mugirangira okuba public holiday nga 16 omunyarwanda ayinza atya okubeera ng'omunyarwanda nga yawozesa abaana baffe ne yeewana n'okwewana mbu ye yava Rwanda naye asula mbalala wabula yawozesa abaana baffe akantu ako ani oba nakaweerezaako baani nakateekayo ku page oyo state attorney oyo bayowe ku social media alaga nti munyarwanda yava Rwanda from Rwanda naye abeera mbalala abalamuzi bonna abanyarwanda banaatuwa obwenkanya abaana baffe tubawa obwenkanya ffe balamuzi abasooka bwe tuba nga ffe people power tukole kye tulina okukola kooti y'abantu ete abaana abo bwe wabaayo kye bayita kooti y'abantu ete abaana abo Jono Sauda Madada bafutu sojazi mwenna mugaali zammwe mutandikire Chairman Nyanzi kunga abantu nga 16 tugenda Masaka kunona baana baffe abatalina mafuta tujja gabawa twagala miliyoni NUP bwe mubaddala nga mukkiriza okujjako nga mwabba Museveni obululu bwe muba nga mwafuna miliyoni 3 tuyagalako emu mu kibuga Masaka if not mwabba Museveni akalulu mwabba abenaale mu akalulu bwe muba temwabba kalulu ku miliyoni 3 ze babawa ze mwafuna ze mugamba ze bagamba Electoral Commission zagamba ze yafuna mutuweeko age mu kibuga Masaka tulabe omulamuzi tukeerewo tumusookewo ajje nga ayita buyisi bwati tumuwe kkubo temumugambako mumukolere eggaali ayite bwati mu bantu okuva eno bwati avenga tumwesega bwe ayitewo bwati atuuke mu kooti atuule agambe nti bazzeeyo nve ku internet olwo olunaku lwe mugenda okutuula okulya abaana abo mubamalirize mubawuute supu bafe baggwewo oba mubanunula okuva mu mannyo bannange mukwate ka Museveni edduuka oli abaana baffe babate ate abo bw'amala obbatuwa bwe paba twagala John Bosco Kibalama twagala Ddamula ne 18 tubaagala nga balamu obanga bafu kati revolution y'okujjako Museveni etandika 16 ogwokuna tarehe 6 siro lunaku lyakuba essasa erisooka very good naffe eyo yegenda okubeera tarehe 14 bali abasajja b'e Congo bakola M23 olunaku lwe batuula zali ennaku z'omwezi 23 ne bakifuula M23 kati M14 KDF awo we muba mutandikira buli mubaka mumukubira essimu Honorable Ssenyonyi tumusaba asitule eggaali ye ya parliament agireete buli mubaka Nalukoola bwe tutakulaba Masaka Mukama abawo omukisa webale Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero tukwebaziza olw'ekigambo Mukama ebyokulwanyisa tubirabye wano biringa ebyokusaga omusajja yatta entuumo n'entuumu n'oluba lw'endogoyi social media by'abantu abo ne Museveni bwe tumuconcentratingako tumukuba ne tumuteeka ku ttaka 16 kutaba sibe
ababaka ba Nuupu mugeze mugaana okujjayo bafuutu soldiers nga bafuutu soldier beba bateeka waawo bafuutu soldier wamma mukole eggaali kunona abaana baffe oba twambala leeya tuyambale leeya sifa ku kyanyambala twambale leeya tetwambala uniform 16 tugende e Masaka 1 million people 1 million march in Masaka city 1 million people Masaka city ow'ekitiibwa na Mayanja tukusaba oleete eggaali maama mu Masaka twagala abantu okujjayo abaana baffe 1 million people in Masaka. Now 16th public holiday lwe tutandika revolution final gundi okujjako Museveni bw'atabata ave Entebbe bw'atabata ave ku ntebe bw'abata ave Entebbe ave ku ntebe. Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abali obubi nsabidde buli omu nga bwakwetaaga akufune mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna. Mukama tujja kuweera obujulizi nga bawonyezeddwa in Jesus' name, amen. Bwe mutabikola 17 nzija wano mu challenge, nzija wano mu challenge zokka nyimbe nyimba z'abasudde ate mbasaba mwena muganda wange Navas bwe batajjanga 16 17 tuddeyo mu bikonde tukola akanyama. Nze nali nkola gym, nze nalina akanyama kange ebiseera ebyo nga nkera mu gym nagivaako ebiseera bye nali maze mu gym mbimala wano tuddayo mu gym nze ne Navas yekolera weddireyo mu kadongo kamu tukyalumbu yakomewo mu Kisenyi abatuge mbu yayita najja ku internet yatuga omuntu awo mu Kisenyi ng'enseera aba naye nga temanyi nti naatuga muntu akomewo mu Kisenyi abatuge buli omu addeyo gye yali. Bayibuli egamba Yesu kasita yagira bw'ati Yesu ennaku ze yamala nga taliiwo nga simanyi afudde simanyi biki okimanyi nti abasajja baddayo okuvuba kati katuddeyo